Gavumenti ng'eyita mu kitongole ekikola ku kusikiriza n'okwanaganya bamusigansimbi ekya Uganda Investment Authority eri mu kuzza bujja enteekateeka y'okukulaakulanya ekibangirizi kya bannamakolero eky'Ennamanve. Mu kaweefube ono bamusigansimbi abafere balinnyibwa kagere okusobola okugira okumalira gavumenti ebiseera nga balemedde layisensi mu lukujjukujju. Mu kino ekitongole kya Uganda Investment Authority kyasazaamu layisensi eziwerera ddala 125 ezaali ziri mu ngalo z'abo abafere. Layisensi zino zaddamu ne ziweebwa bamusigansimbi abalala abaateekamu okusaba kwabwe era nga bano baaweereddwa emyezi 18 nga bamaze okukulaakulanya ebifo ebyabaweebwa sinakindi byandibaggyibwako. Bali 125 abo ne tubajjako ettaka lino ate abasinga tubawadde za bwereere n'abalala baali basasuddeyo ka deposit ka premium performance bond katono nako ne kafiireyo kwe gaffe twagala tukolagane n'abantu abali serious. Gavumenti era yakolaganira wamu n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa okusobola okuddaabiriza bulungi ekibangirizi kya bannamakolero bamusigansimbi bakoleremu emirimu gyabwe awatali kutaataaganyizibwa, enguudo zakolebwa, amasannyalaze awamu n'ebyokwerinda okwongerwamu amaanyi. Waliwo oluguudo oluva Jinja ne lugenda Kampala expressway baagala lukola kakati wali Jinja bongerako bridge endala empya Abajapani bagenda gimaliriza. Waliwo standard gauge rail egenda kuyita wano ebintu byabwe babikoze nga byonna bapakirawo pakiza kwegamba bajja kwanguyirwa mu maaso. Ku kyemiziziko emingi egiri mu kuwandiisa emirimu gy'abamusigansimbi ekitongole kya Uganda Investment Authority kigenda kukolaganira wamu n'ebitongole ebirala bikikwatako okusobola okuteekawo ekifo ekyenkalakkalira bamusigansimbi mu bajja okufuna ebipapula byonna ebibeetaagisa okutandika emirimu gyabwe mu kiseera kye baba bakkiriziganyiziddwako. Wabaddewo ekinaliise slowness, sluggishness, apathy naye twagatwongeremu giya. Bw'ate bamusigansimbi betwogeddeko nabo bennyamivu olw'obukwakulizo obungi obuli mu kitongole kya Uganda Investment Authority ekiviirako n'ensimbi zaabwe okufiira obwemage. My application is 203. I have no access to land. But whenever I hear ministers and the chairman and my brother here, ED, what's the score cut? You have 30 investors against 280. You are a disaster for this country. I would have suggested that Uganda Investment Authority takes it up to ease this burden of us chasing around them for you to make sure that environmental impact assessment comes along with our Crack Kingdom TV Nakalema Grace Amalindirire. This is Kingdom TV.